Speech ya Phoebe n'omwami we Enzoro bamba ebika by'amaziga bikwasa ennaku boogedde gyenvudde waabwe ebizibu bye bayiseemu ennaku gye bayiseemu ebigambo ebiboogereddwa n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera nga obyerabirako beefuna batya beesanga batya sobola kubinnyonnyola kubeera nga mbimalayo naye ogenda kubeera nga obyerabirako naye nga bwasuze otya sibeta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Call subscribe for more updates like share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwenteka video empya nyongera okujjukisa ntuzuula omwagalwawo enamba yaffe kweli ku screen yo tu inboxing twongerezeganye tubenga tukuzulira omwagalwawo tukola surprise ne delivery tukola airport pick up services zaffe nnungi tukukyusiza ne ssente ate nga tusiba n'ebirabu bya tusiba n'ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu bye tubidelivaringa era ngenda kubeera nga nkutwala butereevu olabe speech ya Phoebe n'omwami we yabadde ate munnange omale otuwe n'endowooza mu comment section okusinziira butya bw'ogenda okubiwulira. Mashallah. Njagala okuba nti nno neera nyongera ku ddoboozi eryabulise kino mwabadde wano okuba nti ndi musanyufu wamu n'omukyala wange okuba nti muzze wamu okujaguza wamu naffe. Kirina munkube engalo wano mu komenti mmwe. Sikitwala nti kya muzannyo bwe mutadde oba ku dduuka zino essaawa zonna z'otudde wano okolamu ensimbi eziwera naye ezo essaawa zonna muzituwadde twebaliza ddala bannange. Olugendo luno we lwatandika mukyala wanjula paka mu lunaku lwaleero nomukubako erisa erisembayo ku luguudo lw'essingo nga kati nkutte kubayita ababiri. 442 secret majority no jarogedde 442 ababadde wamu nange ntwala omukisa guno okusaamu ekitiibwa maama Nzaala kifo kino sijja musitula kuba mukyala w'amaanyi si wa muzannyo. Maama Nzaala si wa muzannyo. Mama wange omulungi mu bingi tuyise mu bingi baganda bange abalungi tuyise mu bingi tutuuse ku bingi ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda. Taata wange ayimiridde wamu nange baganda bange mukyala basaba ekitiibwa Mami Jeffy ne Mami Halera. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwammwe okubanga buli mu bulamu bwaffe. Sikitwala nga kya mugaso kya muzannyo okuba nti nasisinkana abantu nga mmwe mu bulamu bwaffe wamu ne mukyala wange. Bwe ngenda nnyo ebuziba amaziga gange go gali awo mukagiraasi awo kwatako obukwasi nga neeyira naye ni musajja bigambo bitono naye ni musanyufu ddala. Mukama akibambalire. Sirina bigambo biyinza kujjayo kunnyonnyola kwonna
kuba waliwo ebituuka mu buziba bw'omutima gwo nga toyinza kujjayo ssanyu liri ng'osigala busigazi kwewuunya okusendyakwano kabadde kakodyo njagala okwebaza mukyala wange kankano kubanga kati muggyeko n'erinnya lye kati alina lyange ya mukyala wange sikutwala nti uli wa bulijjo nagambye mukyala fashion palette ti sensaso yabadde ekolebwa mu Uganda waliwo bwe babadde babala mu ggulu ripooti n'etuuka tiwaliwo malayika emiisinga nga malayika eno nzagirina ku nsi kati ebyowaatiro biri mu mutima gwange biyinjako okuwejjibwa ebitiibwa Mbalaba kati namwe mukuba obugalo namwe mutapunga musikini mukuba obugalo mukubirabo gwe akamuliro kamperedde mu komenti wamma engalo webale kuba obugalo bannange bw'omukulu abakaka babakubira ku bugalo omukaka omuto okunaza omukyala muto wekita kyangu empisa muzirabye bannange omwana bamukuza ono atajja kufumba omulaki amalina okukabira Mario namukuba oluyi n'avaayo abazadde bamugambe yekaaga kontenti mikwano gyange abaana n'abazzukulu balamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. Amiina. Abasinga mbadde mumanyi nga kukkiriza Fidia kyasanguddwawo olwaleero amannya Mrs. Nzora kukkiriza Fidia. Okusookera ddala katwale omukisa gunene okwebaza Katonda olw'okundeeta ku nsi. Mwebaza nnyo ankoledde binene bingi tebyogerekeka ne mu mayindi yange tebijjaamu nti binene nnyo. Neebaza Mukama olw'abazadde bange beyampa ne famire yange bekuli omukyala n'omwami Kamiza Ssaalongo Nateta saako n'ekika kyaffe kyonna. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza maama ne taata okunkuza mu mpisa oba oli awo nze bwendowooza nti nakukunulayo buti naye ate kirisha vangonisa epatano wange kirisha madamu dogo dede nzale ku kamera kirisha mwamba esti Fibi kabenze wa Mr. Mbera yo kirisha Layani how are you? Oli fine olidde Layani tuli ku mbaga balusubidde okulya keeki Layani ffe bali ba keeki jjukira sirina byenyiza bagamba eringa omanyi olugendo omuntu on'okula n'otuuka paka wano oyinza kusamalizinga mu kigambo kimu n'ogamba nti weebale naye ng'ebyali awo byali mu muliito. Nenjagala okwebaza famire ekuŋŋaanye wano eno ku lwange nina famire yange eya social media
era okusingira ddala yesinza okujja wano eno. Kale abantu abamu balowooza social media balowooza kukolerako bikyamu, naye ate nze social media in the first place sagirabanga opportunity, I was passing time, naye oluvannyuma nalabanga social media kyekintu ekiyinza okugatta ku muntu ne bw'aba ali Bulaaya. Nze ndabe Katonda ng'akwata ku bantu nga sibasisinkananga nako, sibalabangako okuyita mu media ne banjagala. Bwe nakomawo okuva ebweru nasooka nasisinkana abantu bangi ng'era bw'omanyi osisinkana abantu bangi ne mutabondinga naye n'okola kye muba muteesezzaako ne biggwa. Naye nasisinkana omukyala bamuyita CEO Info Trust. In the first place yali eyitayo ebyebyamu nga teyeyita CEO, nze amukazizaako okusinga CEO Info Trust. Omukyala oyo we namusisinkana yasooka kumpeereza message ku WhatsApp ng'angamba eby'ettaka, kati nga nze mmanyi eby'ettaka abantu abo babbi. Kati nze ne ngamba saagala byettaka neerawo message zenzibuuka. Naye wabaawo omukyala omu Judith n'angamba nengaokuteekalo n'omukyala CEO wa Info Trust, gendayo. Nengamba kamali kagendayo, mali kagendayo ku ofisi ye, nga saagala kale kwesidawo bikulu. Nengendayo njirawo nti ofisi zaffe we zaasookera. Omukyala ne musanga bambi nannyanyiriza ne tutuuka ne tunyumya negenda mu mukyala nga nenga kale kankakolereyo omwaka kamali kale gasayinga contract yaabwe nzija kuobulango neddire sijja kukola naye friendship like kukuba bukubi bulango teekayo namba zaabwe beesonyiwe. Naye munnange nalabiraawo ng'omukwano gwaffe gukuze ne CEO nga ntwalanga bebi kyenjoya kyampa, buli kyenjoya kyampa obugalo tebatebalanyabo onkoko olyako kisambi era nga bannange yakisimanyi mwami wange bona kikola otya naye kasitenga nze ndyako kugulu naye nga CEO nga buli kyenjoya ampa n'ambiyita ng'omwana nasirwa n'atwala ng'abaana be simanyi wabambi baatuka ekiseera ne banyiiga simanyi nga ffe tubeera mu kutambula ne CEO buli wamu ku kitanda baddiya twamalira ddala ebbanga tusula ffenna nga tetusobola kwawukana nga naffe tetumanyi kiki kitugatta naye nga we are having love nga siri anjagala ng'omwana gwe yakalaba gwazadde nga tanneekengera namuuko ng'omuntu omulala. CEO yanjagala baganda bange n'adaga omukwano bwentyo bwe najja ate okweyungako bukedde ampita yali Jomi bwampita n'agamba jangu tukole ki tukolemu waleero like waliwo program yali nga kyaza ba tiktokers kati nengamba wayi kamale gagendayo after all bangambye ngenda kugwa kati kambwerumu mukyalo bagambye ngenda kugwa nti nga ba tiktokers bagamba ogenda ku TV nomala n'ogenda ne ku interviews ogenda kugwa nengamba oba tembaddewo gwengenda okugwira sirina we natuse nate bagamba ngenda kugwa nenga kati kambikole lumu sisinkana abantu bange ngende ngwire mukyalo eyo wa maama kati empulanize ne munange nalabiraawo obulamu nembufaasaganya oyo omukyala nangatta bukedde munkola eyo gamba nti jangu tukole tomanya nange ngangira akaseera nengendayo olumu nemwekyangira kwemugazi sirina transport sigenda kujjalaga gwe jangu kati nga mbeera ne CEO tubeere mu zifield antwala wali nakifumba nangulira enkoko nga nzira kwoyo naye mukama yankolera ebyekisa nangatta ku TV nanzija kwabanyi nantwala ku bukedde nga basewe ne bannyabo sirina kyenkola ky'amaanyi siga nti noze musiibye nnyo sigamba nti noze mumenyi wessaala kugamba akutula naye olw'ekisa kya mukama kyeyanteekako kyesimanyi wa gye kyava simanyi kikindiko naye gwe kyobumanya nti lwonsisinkana wabaawo enkyukakyuka saagala kwewaana nnyo naye mukama abantu bangasseeko be bangi yangattako omukyalo omulala Lady Julie netubeera awo Lady Julie oba bizinesi yali ebadde etya nga ayagala gize eno mu Kampala n'abulamu awo nemuvaako nange naye nga twogera ku
bava oyo omukyala eyanyambaza gomasi bannange nze brand ambassador we abagomasi abo okulabika nga tutuusaawo wetuli okulabika nga ezo gomasi bazijja Dubai zintuuleko omukyala oyo Genesis yanjagala ng'omwana n'okutuuka mpaka kati munange embadde awo nga Lady Julie takomyewo kagamba mune jangu tukole mukola jangu tukole nze nkuupa nnyo munange omukwano munange Lady Julie yanjagadde akaviiri kalo kemulaba katokomoka kemwalaba ku kwanjula kemulabye buli wamu Lady Julie ate ng'asituka najja obakedde emmenga buli omu kaabe Genesis nga yesitula mu biti nze sirina yadde n'akatiibwa n'akamu naye abantu abo basituse ate ku mbaga yange nalaba abantu nalaba mugamba mu Katonda tatambula bannange atambula ku mukolo gwange kasita omwami wange yagamba nti nkutaddeko akaweta buli kimu kyatambuza bigere buli kimu kitugondedde lwaki tokubira mukama engalo ez'amaanyi lwaki kodikodo tubadde tulina stress bino musimanya mwe stress nze kwate kundi events planner feba events planner b'omukolo gwaffe siwe kiri hano events planner abatalina yadde ennaku n'eki nga neleero twasuze wano nga tulaba ekigenda mu maaso bino bye mubeera eri bw'ate stress zikutta bakugjemu ate tomanyi oba omutimbi anaatuuka kasita byaffe twabikwasa Katonda buli kimu nekitereera nalindi awo omukyala nyira events nga tayingiddeewo nkugambye omukolo ebintu byaffe byonna birimu saponsa mulimu omukono omunene okuva mu ggulu nammwe okulabika nga mutuuse waneeno kyamagero nnyo 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 leero omukyala nyira events nsaba mukama naye amuwa omukisa nalindi awo omukyala amufaces ng'atuuse buli omu abadde ku mukolo gwaffe akoze n'omutima gumu yate nyiza nti okugera nedekayo Mr. Jebi omukulu yatukomodde omwami wange okutuuka ku kino bannange Mr. Jebi thank you so much siko nga sinakulaba nasooka kulaba Mr. Jebi munnange netubeera awo ng'atunga bukafutaani olwokankuba bulanga nti munnange tetwamanya oba gye twegattaganira paka ku CEO paka ku Mr. Jebi kwegamba oluganda nnina luwanvu munnange kuno omutimbagano nga nkyali ebweru nga sigwa ku musajja yali asaba essaala n'ensika n'engwa n'eri temwamuwuliddeko agamba kati nze wemba kuono omukulu oyo asomesa ekigambo era obweyagala kuyiga otegeere Bible omukulu oyo era bwentu bwennavaayo nannakyalinga I learned kubanga obeera ebweru omwoyo guyayaana naguliisa neguliisa tewali kisobola kunyeenya kuzitambulogole nebwobaani nekiba ki sobola kuva mulogole era mbakakasa nti obufumbo ngenda kusigalamu okusinziira ku kigambo kya Katonda ekikubera engalo ez'amaanyi n'abantu bangi nnyo saagala kubeerabira simanyi bwemba nina gwe nerabidde nsaba onsaasire kubanga nyiza okwogera nensulawo naye ate saagala kwerabira mwami wange eyanonda bangi siyinza kikola ekyo siyinza kwerabira mwami wange tubadde wamu tukoledde wamu omwami wange najja nansasula ewaffe mu bigambo ebingi ebigambo byo bibaddewo sagala basongamu naye ebigambo bikozesa naye nebaza mukama abaleesenga bawitnensi okujja ku mukolo gwaffe banaye tubimaze bannange ani tumaze kwate kakati kiki keeke yiyo kwetugenda kisala naye nebaza mukama atukoledde emikolo gyaffe gyonna mwebaza buli muntu akutte ku mukolo gwaffe n'atuyambako mukama naye neyakwambaza naye yakikoze era kikola bangambe bannange musase wembalina gwe neerabidde fashion palette omukyala yeyankoledde gawuni eyo gye mulaba ntokomose okuva ku makya paka lwaggulu n'engoye nga bwosiraba ne babeeyisi baffe omukyalo yakoze na mutima gumu ate n'atulaga nti nno abeerawo mpaka omukolo okuva ku mukutu ogwa tiktok webale nnyo
okuva ku kyaki mwebale nnyo okutwagala famire gyenyigiddemu banaye mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe mwebale nnyo okutwagaliza siffe bannange temutugambako nti oba tulina kyetukola nedda naffe twesanze mulaavu okulaga nga tetwesanze ku mbaga tetulina pulaani yonna mazima tetulina bubi bwonna tetulina pulaani yonna wabula katonda yatutadde kubanga bannange twesisinkana bwesisinkanye byaffe nga tetulina munyambaga embaga yina etugwiridde bannange ebintu bisoboka oba okkiriza ate wali katonda tewali kirema amiina nva waggulu nga mbagamba maama wange ne taata wange munnange gye mutabeera mubeereeyo mu kyalo muba mulirawo nga ntuuse musonyiwa amakulu gano ne mukaddemuko naye nafuna abazadde babali wali abato be mulaba era nababaleetera newaka abo be bazadde bakabawa saako n'omusumba oli anatarenga bataata mwebale nnyo kujja ku mukulu gwange mwebale kumpeesa kitiibwa mwebale nnyo kunjagala nsonge mwani ndekaani omwakoze mwebale nnyo nanca maama wani maama wendi nakati okyaliwo abatebi b'omugambo bagutema mutwayawukanyi sirina wenkuleka ng'oli wano kabandekati oli babiri ddala abanyinange kankomaawo Salima Dubai, Salima Wekata, how are you Salima Wekata? Nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalawo enamba zaffe ko ziri ku screen to inbox nga tukuzuulira omwagalawo tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba ate nga n'ekirala tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikolo tukuguliza n'ebintu delivery nga nyongera okubaza bilala bya video yange to the end nolaba bulanga tobuskipinze mukola ndi musimu za katonda ko kyosinga okwagala ate nga n'ekirala nebaza bulala bya video yange nyongera okujjukiza nti okyali ku Ochan Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabile okunyiga notification bell obenga notified when take video empya.